balala naddala mu ggombolola y'Nyakayojjo kye basinga okwettanira okulima. Bano bavuddeyo ne basaba gavumenti ebakolere kusoomoozebwa kwe bayitamu mu kiseera kino okuli ebbula ly'ensigo ezitali ku mutindo, obuwuka obubaliira emisiri nga kuno kw'otadde n'omusolo gavumenti gwe babinika. Okusinziira ku ssentebe w'ekitundu ekigatta abalimi b'emizabbibu ekya Nyakayojjo Grape Farmers Association Alex Asiimwe ategeezezza nti abalimi bangi kati bagenda baggwamu amaanyi mu kulima ekibala kino olw'okusoomoozebwa kuno. You have to weed, you have to prune, you have to look after birds, etc. All these in the process you have been investing in money. So someone has to get a source of money to fund the business. That's why most people don't easily get into the grape. Omukulembeze w'eggwanga ng'ayita mu minisitule y'ebyobulimi yalagira minisita Frank Tumwebaze okulaba nga byonna ebisoomooza abalimi b'emizabbibu bikolebwako era n'agumizza abalimi nti gavumenti ekola ekisoboka kyonna okumalawo ekizibu kino. Kirabika maketi weeri singa teriiwo eziva ebweru tizandibadde zigula nnyo mu katale kaffe mu masupamaketi. So twetaaga bano abantu nabo tubayambe. If you just say like specialize only one variety, it's a very risky business. Imagine a scenario when the diseases and the pest struck. It can wipe out the whole variety which is here. Wadde nga gavumenti eri mu kulwana kulaba nga abalimi bano batandika okulima emizabbibu egiriibwa ate ejjo emizabbibu egikamulibwamu wine givundira mu nnimiro olw'ebbula ly'akatale. Babakulembeze basabye gavumenti eyambe ku balimi bano okusobola okutandikawo amakolero amatonotono agassa ekinnoomu mu maka gaabwe kibayambeko okufulumya emizabbibu egyongeddwako omutindo. If they are boosted with appropriate machines, with appropriate methods of extracting wine from the grapes, we wouldn't have a problem. Actually, in Uganda, we are still in a very high deficit of grape production. That's why they import from South Africa. Mu nsisinkano eno ebaddewo wakati wa minisita n'abalimi b'emizabbibu kitegerekese nti abalimi gavumenti be yasooka okukwasizaako naddala abo abalima emizabbibu egikamulibwamu wine bategeezezza nti gavumenti esusse okubateekako emisolo egiyitiridde. N'omutindo gw'emizabbibu gye balina ensigo ze balina. Naleese naro abakugu mu by'okumanya ebya sayansi by'ebirime ne NADS bagende balabe seeds ezituyina bapime n'ettaka lya wano soil science ya wano batandike bayamba abalimi. But can this be eaten as well? Yes. But they have seeds. Kale omwami wa Kabaka atwala essaza Busujju Mark Jengo byekwaso Kaberenge aliko abasajja bakutte nga batema emiti mu kibira ku mbuga y'eggombola mu Myokamaanyi mu ssaza Busujju era nga wetwogerera bano batemeza amabega wa mitayimbwa ng'essaawa yonna baakuvunaanibwa. Omwami wa Kabaka atwala essaza Busujju Mark Jengo byekwaso Kaberenge akutte abantu abadde beegumbulidde omuze ogw'okutema emiti. Tusimba kibira si nnimiro ya miti. Abakwatiddwa kuliko Fred Kaiwa ne Dan Kamya bano nga basiŋŋaaniddwa nga basaanyizzaawo emiti egiwerako mu kibira ekisangibwa ku mbuga y'eggombola eya mu Myokamaanyi. Nina nnyiika ennene kubanga ekibira kino kyasimbwa ne CBS Fans Club ne kitongozebwa Bwakabaka minisita wa Kabaka ne tujja tulongoosa n'avuka